era bangi munyumirwa nnyo okulaba emirambo. Ono mubaka wa parliament ne n'owulira abantu mu bigurupu nga badisikasinga ebintu ebyekisiru, nga badisikasinga bogus. Malende essaawa zino by the kyali okusegirinya. Ssegirinya ono ze yayimirira naye mu miransanafu ng'abagambye nti mulwadde. Ssegirinya n'abagamba nti bwe nagenda ekitalya abasajja bankola kino bangi ne mubizira ne mugamba nedda. Wano Ssegirinya n'ajja ku live n'akaaba amaziga n'abagamba mikwano gyange bannange abasajja bampise Masaka ne sikolanga kino. Kikwewuunyisa, kikaabisa. Abantu ne baddeeyo bawoza mbu Ssegirinya ayagala bubaka bwaki, ayagala bwa president. Nenga yali ayagala bwa president, nenga yali ayagala bwa president, yali tayagala bwa president. Bino byonna ojja kusanga nti waliwo akabonda akalowooza nti bajja kwogera ebintu byabwe ebyekisiru, beefuula nti bagezi nnyo okusinga abalala, beefuula nti bo baba balina zitaaga ez'amaanyi ennyo. Mu Ssegirinya tukulaba, Ssegirinya tukulengera, oyagala bwa pulezidenti, simagundi yakuleeta. Omusajja Ssegirinya akaaba amaziga, abalala ne bafuna n'amaanyi agajja wano ku live ne bakola zi live ezirengesa byayogedde. Mwewo Ssegirinya bamuseetinze, Ssegirinya ajja kuwa pulezidenti. Nenga Ssegirinya yakolanga wano ebintu n'abikola, n'akola buli mbeera yonna, ng'abalala bali wano beesudya, befuula ab'amaanyi ennyo, befuula ab'ekitalo ennyo. Mu kaseera ne balowooza nti ffe tuli basiru tetutegeera, ne balowooza nti bamumira nsanafu tetulina kye tukolera struggle, ne balowooza nti basajja baali bakoledde struggle. Kati mwe bantu mmwe abalowooza nti musobola okuna kati Shamimu, ffe tugenda kuyimirira ne Shamim Malende aveeyo ajja abajje mu makomera kuba mukyala mulwadde. Ngenda babuulira emboozi yonna bwe kiri, naye abantu muli eyo mwebuzaabuza n'okwogera ku Shamim muwulira mufa, muwulira temwagala. Obuvubukavubuka buli ku bugurupu bwogera ebitategereka bye mwatandika okwogera ku Ssegirinya. Nemba mbalira ne mbagamba basajja mmwe nammwe bakazi mmwe abeefuula nti muli bakitalo, mwenna abasinga nze yabaaniriza. Nene muddaawo abantu ababakolera temubasiimanga balamu. Mwagala Shamim Malende amale kweyambula, mwagala Shamim Malende amale kweyambula abalage nti mulwadde. Naye wano singa afudde maama nyabo ba Shamim waffe abadde mulungi, omwana oyo Shamim waffe webale nnyo Shamim. Bano abantu abamu tulina obbagamba nga bukyali mugenda kumalamu abantu abakola amaanyi ate nga mmwe temukola. Ebisinga bye muliirako ssente, ebisinga bye muliirako ebitiibwa nga bamumira nsanafu ba Shamim Malende, fe abalwanyi ne tuyiwawo omubiri. Mu kaseera kano abasinga mmwe mulowooza struggle yammwe, abasinga mulowooza nanti ffe abali abakola ki, naye mbagamba mwabyogerera Ssegirinya. Sirowooza Ssegirinya omusajja Ssegirinya Muhammad yankubira essimu nangamba katongole ne mugamba onalebo kiki. By the way nga bamuyita ekyagenda Masaka, social media bye bali mu kunjogerako bino. Nze sisobola kwesimba ku Bobby, nze sisobola ng'abantu bali batambuza bipost abamu mu struggle. Simanyi oba struggle bye biki bye boogera, ffe tuli mu revolution. Kuba mpuli abeNRM bakosa nnyo struggle biki, ffe tuli mu revolution. Nkyukakyuka yakujjako Museveni. Ssegirinya nankubira nangamba abaana batambuza bintu, batambuza kino, bagamba nja kwesimba ku Bobby. Ne mugamba kakkana amazima gali tufuula ab'eddembe, nze katongole nja kuyimirira naawe.
abantu abamu bo balaba kiwedde bwe tubibanyumisa bye twayita mu Arua bwe tubibanyumisa awe kamo kyanga ne gundi tetunazizimba ofiisi ffe nga tutambula ekiro bakutta omukulembeze abamu nga muli mu sex nga temulina kye mwategedde ne bw'obatunulya abanalayizinga obulwadde bw'omuntu gwe n'otula wansi onalayizinga bulwadde bwa Malende. Malende yakalwala emirundi emeka n'otula wansi tetusaba muntu yenna baagala kati afune sympathy. Bannange olaba entambula gy'atambudde mu kooti yagala bukulembeze bwa ggwanga. Omulamuzi engeri gy'atunuddemu engeri gy'akikozeemu Ssegirinya alina okuba nga ayagala bwa pulezidenti. Musajja wattu nga yali tayagala bwa pulezidenti. Shamim Malende eno ye message gyengenda obbawa era tuwulirize bulungi. Njage mawuli agagenda otambula ntandise ntya. Mwenna bannayuganda mbabuuzaako ne mbebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amannya Julius Katongole mu miransanafu. Gye buvuddeko najja ne ndabula omubaka wa Kampala Shamim Malende ne mugamba abanyampi bakwetoolodde era olina okwegendereza nnyo naddala ku nsonga ey'obutwa. Era Shamim Malende ne mugamba nategeezebwako abantu ab'omunda ne baŋŋamba Malende atutte speedi. The Nyapians n'emiti Nyamulengeesi gye buvuddeko emabega basooka ne bajja Anthony Wameri ne banoonya embeera yonna emulemesa okubeera mu nsonga za no ne people power. Kubanga Yoweri Museveni ne gavumenti ye yadde bangi mukibikkirira musajja mussi naye tujja kibajjukiza era temwagala kiwulira. Era bangi mulooza Museveni obutwa tebuliiyo gye buli yenzita gy'atambuzaamu. Naye abamu olw'okuba munnange mwefuula ab'ekitalo ennyo temwagala kyogera. Ntegeezeddwako munnamateeka Shamim Malende. Bino bye biriwo era ge mawulire ge njagala muwulire. Nga bwe mukimanyi nti Shamim Malende yabadde mu musango era yakyagulimu ogwa Muhammad Ssegirinya. Abakulu bano Shamim Malende abatadde kazito akatagambika. Era nga Shamim Malende mubadde mumulaba mu makooti ng'ayimirira mu nsonga z'abaana bonna. Era nga y'omu ku bakyala be tulowooza abadde batalya bigambo byabwe. Okuva lwe baawangula nga teyeebikka bikunta ng'abalala bakazi Bashir bwe baakola. Ye yabyemaamulako n'ajja ayimirire ne bannayuganda bayite ba asolas abantu bo wansi. Malende Shamimu abakulu bano bwe baali batta Muhammad Ssegirinya ne Ssewanyana engeri gye yabuuka mu mmotoka n'ebikola bye yakozesa okulaba nga alabisa gavumenti ey'omupembe Yoweri Museveni, abakulu bano kyabaleka wala. Era mu kino waliwo abantu Shamim Malende be yawangula mu kalulu ng'akasajja kakyabali ku mutima era nga bagamba mwana muwala oyo tumuggyewo tutya. Mikwano gyange entalo nnyingi eziri wabweru ne mu nsi era nga zirwana ng'abantu balwanagana bokka okulaba nga bamalawo bannaabwe. Shamim Malende najja ne mugamba mwannyinaze weegendereze nga ntemezeddwako abakugu era nja okutegeeza essaawa zino nga sinnadda lubaga eddwaliro ensobi yakoleddwa okwogera eddwaliro Shamim Malende mwali. Kubanga ntegeezeddwako mukimanyi bulungi essaawa zino Yoweri Museveni ne gavumenti ye bagezi nnyo era bagezigezi okulaba nga bajjawo abantu naddala aboogera ensonga. Era mu kaseera kano abali ku protocol ey'okuyingiza abantu mu ddwaliro erubaga okukyalira omubaka Shamim Malende mulina okwegendereza. Ku makyawo waliwo abasajja betusanze abadde bambadde ebyambalo bya UPDF nga bali waggulu ku kkubo eryambuka waggulu ne wansi. Mu kino mukimanyi bulungi nti twesige kitono abasawo baffe. Ddwaliro lyaffe ery'ekereziya naye munnange abanyamulenge bapenetratinga buli wamu. Era nga bwe mukimanyi nti Malende emyaka gy'alina mito. Gavumenti ya Museveni enoonya engeri gy'ekuba omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omupiira ogenda omuluma era n'omuggo ogenda okuluma National Platform atiraagi. Njamuwulirize bulungi obulwadde bwa Shamim Malende era kiki ekiriwo. Mugenda kwewuunya mikwano gyange
kubanga nze mumiransanafu bwe nzijja wano mbagamba eggwanga Uganda nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku abo abasajja essaawa zino abatya era nga mutiitiizi. Temulowooza nti Museveni bwe mulaba n'amagoma g'emmundu nti tatya, era bwe mumulaba ng'atambula n'ebintu ye mutiitiizi. Emmundu kati atambula n'ennene, waliwo etambulyako emabega, waliwo ezikola ki, atya. Naye njagala mugamba Yoweri Museveni nti amaanyi g'emmundu ekiseera kituuka ne gakoma, kubanga Mobutu Sese Seko teyaligenze, Ahuma Hamana Gaddafi teyaligenze, Amini Dada ali ludda wa. Wuliriza ekyewuunyisa. Mwanyinaze Shamim Malende emboozi eno ngenda gyogera ensi egiwulire, naye nga mawulire ga nnaku ow'omutima omunafu vidiyo gyesonyiwe era ogenda kutya ensi. Ntandise ntya. Shamim Malende olunaku lwagenda mu bizonto. Bwagenda mu bizonto Shamim Malende olunaku olwo yali nga teyawulira bulungi, era ng'embeera ye yali enakuwaza, ng'awulira munda mu mubiri gwe waliwo ekitagatta. Malende amaze ebbanga nga ne bw'aba azuukuka ku makya awulira ayokyerera, n'agendako mu ddwaliro bamugamba oli nnomo. Kaakati Malende Shamimu olunaku lutuuka, olwo bazonto lwe baaliyo, bazonto lwe baliyo, kati olw'okuba nti y'omu ku babaka abadde bavugirira bazonto abo, naga kaŋŋende, ttiimu ye n'agigamba, nabagamba mutegeke ŋŋende. Nabeera ku mukolo ng'alina okwegumya, ng'alina okwegumya mu mbeera yonna, alage abantu nti mulamu. Shamimu yafunako obuzibu bw'ataabagamba emabega kaawo, era n'asirika. Naye ng'affe nga abaafuna information yatandika okufuna threatening messages okuva mu bantu ab'enjawulo abamutiisa, nga bamugamba bw'oteesonyi okwogera bino, nga bwe bakompromisinze abalala, bw'oteesonyi ensonga za Ssegirinya ne Ssewanyana, kino kye kijja okuddirira. Olw'okuba mukyala atya Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba Allah jalla jalaalu ekijja kikole kijje. Mikwano gyange ne bibeeranga ebyokusaaga, obulamu ne butandika okukyukirira. Abadde beetegereza feesi ye ennaku zino nga si ye Shamimu oli ow'edda, nga si ye Shamimu ow'ennaku ezo emabega, nga waliwo enkyukakyuka. Bakadde bange kandu baviire ku ntono, kubanga saagala kubamalira budde, mulina ebyokukola bingi, ate nange nina okuddayo kulaba nga tukumuwa security mu ddwaliro. Nze obusajja ne bwe bujja, nze ne bwe munjoola, ndi mulwadde, ebimwa mugiraba, kwegumya kuba ndi musajja mulwanyi, nange ndi mulwadde, naye nina okgenda wali. Shamimu tumwina okumwebaza nze buli muntu abeera ku mazima nnyimirira naye, gwe kirumye ne kikuluma. Kwano gwange embeera ng'ebeera bwetyo. Shamimu Malende ava mu bizonto, afuna okusesema, embiro, ebintu ebitategeerekeka. Abiwaka nga bamugamba yabaddeyo ne meeting ey'ababaka ba parliament, oba bali mu komiti biki, kati ng'agenda mu kifo awo kusesema.
olubuto lumunyola embeera etategerekeka ng'asaba mukama aga ayi mukama nsaasira mukama n'agamba kale n'alinda n'ekiro n'atabukamu nawulira ng'embeere alaba waliwo ekitagatta appetite wano appetite teriiwo awulira ebyokulya tayagala kati Malende n'asoberwa omwami we n'amugamba tukoze tutya kiki talina lubuto nti oba ali lubuto yavudde eri mu bizonto kuba yagenze mu lwadde mu bizonto akomawo agenda okulaba ng'embeera etabuka bakadde bange mbaka wa Kampala Shamim Malende nga yeebaka naye nga mu kwebaka awulira obulumi naddala mu lubuto awulira obulumi mu lubuto n'agamba nkoze ntya nze muwala wa Malende n'abayita n'abagamba embeera etabuse ne bafunawo ku buweke kumuteekako kiwero ewaka nga bwe mubimanyi ebyobudde obw'ekiro embeera n'egaana bamulaba omubaka amaaso gali mu bbanga gakanuka amaaso gakanuka byembabulya true story bakanuka amaaso gakanuse Katonda yamba ziri mu 12 11 bafuna mmotoka yaabwe nga bamuteeka mu mmotoka bamutwalako kalwaliro we basula bamugamba ng'okuliraana we basula kyajja kuba bulungi tumutaddeko ka drip bwe mudde ewaka mukole bwe muti nga badde ewaka bwe badde ewaka nga bamuleka ayebakamu awo saawa emu bbiri agamba nogenda mu kooti oba kooti yabadde yakasagga oba yaani kooti waliwo kooti eyabaddewo awo oba kooti oba parliament meeting agenda azuukuka ave ku kitanda ekinaabiro kiri mu nju bwe baŋŋambi kuba siyingirangamu mu kisenge kye waliwo abatera okugamba nayingira mu kisenge kya president nze siyingirangako mu kisenge kya Shamim Malende ng'azuukuka omwami we yabadde ndoza yafulumye edda ategeke omukyala byanaalya aba afuluma ati Malende wayagudde ekigo collapsed n'agwa ekigo Shamim Malende n'amalawo eddakiika zadde nga 3 kubanga yadde tayogera oba nti nekubira enduulu n'agwa bwe yagudde ekigo mwannyinaze Shamim Malende ensi eno obulamu buno bannaye si bwangu obulamu si bwangu kati omwami ali eri alagira omukozi ow'ewaka kyali mu kukola nti tumufunire kino na kino ng'omwami ewaka aganeekanzireyo mu kisenge mubuuze oba nejja lyetaaga oba naki agenda osanga ng'omubaka wa Kampala Minister of Justice and Constitution Affairs Shamim Malende ali ku ttaka Allah yazizza bibye okumukwatako ng'alaba akyassa okumukwata kubanga bangi bafiiraawo abagwa mu kinaabiro singa kati si maiti mukyala musiraamu twali tumuziika ggulo saawa 10 singa twamutaddeyo bakadde bange nga bamusitula Malende ku makya baga tukoze tutya tumutwale nakasero tumutwale wa Shamim Malende nga bibasobera tugende mu ddwaliro nti tumutwaleke wa mama Nakyanzi nti ate omubaka tumutwaleke wa
ate nakasero leka ate Mose radio sijafiira gundi leka nga baga tumutwale lubaga nga basooka amutuuse lubaga ngaga tetujja kusooka kutegeeza abantu nga tumutuusizza mu ddwaliro wa erubaga nga bamutuuse erubaga nga bamwaniriza ngaawo ekigambo alina kyayogera so otegeera omuntu akola ki naye nga bagamba obulumi bakadde bange mikwano gyange omubaka wa Kampala Shamim Malende nga abasawo bamwekebezzaako awo balooza byakusaaga balooza binaaterera birooza byangu nnyo bagamba naye waliwo ekitagatta embeera ebeerawo zituuka ekiseera babagamba poliisi ku kyetulaba kyetaagisa dokita specialist kukebera munda specialist oyo abamanyi ebyobusawo nga balaba omusaayi nomo biki specialist akebere munda mu abdominal gundi ezo zonna. What is the problem nga bagamba kale nga bakola ebyo bamujjako specimens biki ebyo batwala Malende ng'embeera etabukaawo kati nga basalawo nga bagamba katutegeeza ensi naye ekiri luddawa njagala muwulirize bulungi. What is the root cause of all? Era njagala muwulire okusookera ddala nja kutegeeza abajjanjabi mikwano gyange era nkomawo nti Honorable Shamim Malende ajiba obunambiro erubaga hospital kubanga drones zange n'abakenkufu bekiruma omanyi abamu kibaluma bwe njogera ku drones kibaluma. Waliwo n'omusajja we Sweden eyawummula ennyindo akyukakyuka nga muzira baddeeyo bali mu kwebuzaabuza badda ne banywerako omwenge gwabwe nze sidda mu mboozi z'amalwa. Oyo omusajja we Sweden ne banne baddeeyo ne beperegesa ne bafuna abantu baabwe ne badde okone mumiraasanafu mumumanyi. Ate nze buli kye mba njogedde wano mba nkyogedde mba nkimanyi lwaki nkyogedde. Kati mmwe mwenna abaddeeyo nze sajja wano kwagalibwa najja kuweereza era saagala mikwano bannayuganda obulumi bwe balimu yensonga lwaki ndi wano. Katongole singa nava dda ku kitimba naye nagenda e Masaka eyo tugenze ku mupiira gwa foot soldiers. Omukyala mukadde najja nampa nusu 10 nangamba mwana gwe webalo wakyusa obulamu bwange nze nali mpagira enyale nze nali waaki nangamba nzize mpuliriza vidiyo zo ng'oyogera ku bantu bali mu kutta Ebola nzize mu takisi nga gwe gwendiko. Omukyala mukulu n'asanyuka nangamba nzaazaala father ayina father gwe yaŋŋamba